Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Munnange olwali olwo. Anti mukyalo ffe twakulira mukyalo tuli baana beri mu Sakala eri e Masaka mukyalo. Munnange twakolanga ebyabagole. Kati nga nze mugole ate nga njagala nnyo n'ebyokufumba. Munnange olwali olwo. Kati lumu nali nva ku ssomero nga ndaba akakebe buno obwa langi nga bakakoze nga sigiri nga nkalonda waliwo amaka ge nakalondamu kuba nabo baalinga nga bawolodinga. Kati munaye nga nzija nako ewaka. Kati twalinayo n'akalala katono kalinga ka langi naye nga tetunnafuna akalinga sigiri nga tubeera tufumbiramu. Kati lumu twali tufumbira enkoto w'esseppiki ekiro. Akantu ne kasooka ne kabaluka beppu nga tukasaanikidde twafumbirangamu obumere bwaffe. Kati lumu muganda wange aba afumba nga kabaluka katono kabalukisa esseppiki. Ne tubivaako. Ogwaddako maama yateranga otuwanga ku nnyama. Yabanga holidde bannange twattunkanga. Tukola ebyabagole, tufumba, tutandika okweyita. Anti obamanyi abakazi b'okukyalo. Mbu maama Naaka, kati ng'oli omulala mu mikwano gyange abalala. Maama Naamu, maama Naalu. Nga omanyi abakazi ku mikolo we babeera beekejja nga naffe twekejja. Twafumbiranga ddala nno. Kati lumu maama ampa ku nnyama. Nfumbira awo nga mu luggya ku mulyango gw'enju. Nkuma mu kasigiri kali ke nalonda. Kati buba buyidde mpite kulyu yange tulye. Nfuna akambe. Jjukira nafumbira mu kakebe ka langi akatono mbu nfumbira nange ku sigiri. Nze afumba ne ndyoka mpita mikwano gyange. Kati mba nzijjamu bwenti ndeeta akambe mbinule nzigulaka abamanyi langi obwo obukebe obutono. Nkabikkula bwenti akantu kabalukanga bomu. Jjukira nali nkutamyemu bwenti. Mwami sozi abantu bakuŋŋaana. Ekintu kyabaluka. Maama n'agamba omwana wange alabika avuddemu amaaso. Kati kulyu yange nejja abanywanyi. Eno mba nkaaba bo bali mu Ttokottoko bwe balya. Okutemya n'okuzibula waliwo omwana wa tata wange omuto nga njiira amazzi maama nga adduka aleeta omululuuza ng'aguyenga nga nteekako. Ngenda okulaba maama ngamba genda mu nju weebake. Ngenda okulaba ndaba kalenge bwali buwungerera. Ngenda olaba sikyalaba neebaka. Ngenda okubikkula amaaso nga tegakyabikkula. Okeera ku makya ng'ekiri ku nze. Abantu batandikanga okuŋŋaana ng'abantu baleeta abaana baabwe nga babagamba mwalabye gundi obutokotoko bwe bwamwokezza. Mwana gwe mwa misozi kati. Abantu bakulumukanga. Ekyasinganga okummalangamu amaanyi. Buli eyajjanga ng'agamba bambi yiraba omwana w'omukazi nga nzigwamu essuubi. Nali simanyi nti ndiddamu okulaba. Era maama yali amanyi amaaso gaavaamu. Bankuluggusa bantwalako mu ddwaliro naye nga siraba. Sikyalaba nze nzijudde nga omanyi omuntu ayokeddwa amazzi oli sitiimu yenna yanjiikira. Kati mwana gwe lwali lumu wayita akabanga ekirungi yali holidde nali mu top class nga tugenze mu P1. Ebintu lukya lumu ngenda okulaba nga ndaba nawoggana neŋŋamba maama ntandise okulaba bannange ngenda okwetunula mu ndabirwamu bannange oba nkugambe feesi nga yakyuka. I was a good girl nga ndi cute. Feesi munnange neeyiikira awo bwetyo. Kati lumu tuba ogwange gwakaggwa bwe guti mba ndi awo nga bannyumiza munywanyi wange mbu neekayizi nno obutokotoko bwamwokya naye naseka. Bannange abazadde ne bagamba abaana baabwe tebaddamu okufumba ttokotoko. Mwami sozi bwentyo bwe nduuzinga feesi yange. Naye ekyannyamba ebimu byagenda bivaako sikini munnaye neemera. Naye wali obuzibu nti wano wansi w'amaaso wabeera dda akannagoozi. Kati bw'ontunuulira bw'oti abamanyi sitole yange bamanyi sifaanana bwenti. Naye olaba nakati
era face yakyuka naye era mu beautiful obutokotoko kye bwaleeta munnange byebyo naye ebibozibozi nnyina bingi naye obutokotoko bwakyusa face yange okuva olwo ku kyalo ng'abaana tebakyabufumba buli owabeeranga nga bagamba gundi temumumanyi owawo obutokotoko abantu nga buli gye mpita bantya entandika okuba nga banzigalira mu nju abantu nga batya bandabako nga bagamba gwe ddayo ewammwe kale nga bansosola ddayo ewammwe ne munna ebintu ne bigenda nga bivaako mpolampola n'ensigaza enkovu naye ggwe bwe mba neekubye make-up tosobola kutegeera nti nnina enkovu naye bw'onsemberera oziraba naye ggwe aha tokotoko kye yaleeta kyekyo ekiboozibozi bunnange Mr. Soze ekiboozibozi. Anti gwa kiboozibozi. Nanti sawa ya kiboozibozi, ekiboozibozi. Njebaleko bamikwano, family, tusubire buli omu ali bulungi, Mukama waffe yeebazibwe. Yatukuumye, kasubire buli omu ali fine. Abasiraamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama tumwebaza kubanga atukuumye buli omu gy'ali. Sawa ya kiboozibozi. Ekiboozibozi kyange nze nga mpuliriza ebiboozibozi by'abantu. Kati nina ekiboozibozi kye nawuliriza emabega awo nange ne ŋŋamba lumu nja kwevaamu. Nali ndeese enkoko kye nateekayoko ku magezi muliro one time naye ne ŋŋamba leero kanteekeyo ekiboozibozi kyange bannange ebyagwa ewange nga lukya nali nina bebe wange ndi eyo ebyangwako obulamu ne bwesibamu awo nesooka nenzirayoko mu kyalo ewa maama kati nali ndi eyo nga maze okuzaala bebe wange taata we ali awo tafaayo alibirye neŋŋamba omuntu akoze atya naye nga ku simu ngibeerako kati newabaayo gaayi eyajja nankwana nga simulabangako twesanga ku kitimba netwogera gye byaggweera nga ŋŋambye osobola okujja nondabako okonze okujja mbeera za transport nja kujja kati gaayi n'aweereza transport omulundi ogwasooka nesigenda naye samusaba transport mulala nemuwa olunaku olulala nti olunaku bwe luti nja kujja nambuulira bulungi gye nnina omusanga biki byonna mumbuuze ng'olagawa gaayi simumanyi nva wano ng'olugendo lwennya watambula lwa 5 hours 5 oba 4.5 hours naye nga gwenngenda osisinkana simumanyi just simu bannange nga neesuula mu ddene ngenda nsisinkana gaayi bwe natuukayo nemukubira nentuuka ku stage emu nemukubira nemugamba ntuuse wano bwe wati naŋŋamba funa booda ogigambe ngenda wano ne wano nenfuna booda nafuna booda neŋŋenda gaayi netugenda tubuuse emyala alanga abawala tubuuse emyala gye twagenda nja kwogerayo ekasubi naye munda eyo twabuuka emyala Mr. Sozi mubuuka guli ng'amazima bw'ombuuza nayo saawa zino ng'omuntu angambye buntwalayo sijjukirayo kiro kuba natuuka kiro saawa zaali 3 nga anindidde somewhere nafuna booda nemutuukako nebijanyuka ogenda naye nga gyetugenda twabuuka emyala okutuukayo mu kulaba okwange gaayi ennyumba erabika yali siiye ndowooza yagifuna ku munne
munne n'avaawo n'amugamba ndina omuntu wange gwendeeta bannange bwe ntyo nno ng'omwana mulekedde maama mukyalo mami namugamba nina mukwano gwange yanfunidde omulimu ngenda gendayo ndabyo byaŋŋambi byengenda okukola bwe naaba nse tolize nja komawo nkima omwana mukazi wattu nakkiriza n'asigaza omwana naye nga ndazeewa nga ngenze sisinkana gaayi natuuka gaayi ennyumba era ng'omuntu atali mu nnyumba ye tayala ali awo ŋŋamba waayi bimya amazzi bannange okukakkana bavanira bamutundudde naye gayi namugamba ayambale bannange n'agaana bwe yagaana naye ekyolubuto kyo najandisitedde neŋŋamba owaayi gyendaga simanyiiyo naye ekyokwekebeza nali seekebeza ne tutundula bwe tutyo vanira mbuuza we wamutundula enkeera walagawa naye mukama atusaasire enkeera bwe bulwakya jjukiraga ennyumba erabika yali siiye gaayi yankeeza saawa 11:15 ne tuvaayo bwe yantuusa ku siteegi nampa ssente teyamba na transport yanzizaayo yenna nedda naye ate nange mu kujja nali saagala kuddayo waka kitegeera nabadde mu kyalo ndi awo sibitegeera ne ŋŋamba nina okupambana makazi ebiseera bannange gaayi we yantuusa ku siteegi ye n'akwata naŋŋamba funa takisi ogende nanesigalawo nga ntangadde sibitegeera ne ŋŋamba omuntu akoze eki kye nakola nalinnya takisi ng'enziza mu tawuni Kampala naye ng'ombuuza wali olagawa Kampala nali mbaddemu naye nga gyendaga yennyini siina we ŋŋamba nti wano wendaga bannange nenfumbawo obwongo naye nga byenfumba olowooza bijja nga tebijja nentagala mu kibuga olunaku lulamba naye mukama nentagala mu kibuga olunaku lulamba kati olweggulo bwe lwatuuka nalinawo omukyala we natuula namalawoko ssaawa zaawerako omukyala nga ŋŋamba olina gw'olinda konze nina gwe nninda naye tannajja naye nga nina gwe nninda teri gwe nali nninda nga ndi awo ndi sitaaka saagala kuddayo eri waka ate ne transport yennyini yali tawera neŋŋamba kati awo mpoomye annange nentuula awo omukyala n'atuuka obudde bw'okunnyuka omukyala n'ambuuza gw'olinda nga tannajja ogenda sigala wano konze nja bbeerawo mukubiddeko naŋŋamba anaatera okutuuka naye ng'ajja nga taliiyo nembeera awo kati ne wabaawo gaayi eyajja ngamba nga bakulonda ne wabaawo gaayi eyajja yali yandabyewoko emisana yasooka najja naŋŋamba olina gw'olinda konze nina gwe nninda n'agenda n'ayitawo emirundi egiwera nga ndabawo kati bwe bwaziba ng'alaba sivaawo najja naŋŋamba gw'olinda alabika tagenda kujja jangu ogira otuula waneeno wenkolera bw'anajja ng'ogenda konzoke neŋŋenda nentuula awo ate olowooza tetwannyuka naye nennyuka ne gaayi enannyuka naye alabika naye yali oba mufumbo oba yali biki musajja wattu naye simanyi gaayi nga ntwala mu loogi mbuuza amalayo ebbanga ki nga gaayi antwala mu loogi bwe yantwala
nga tusulayo olwo olunaku ate olowoozanga vanira tebamutundudde naye era seekebezaako n'oyo gaye era kitegeera naye ekyolubuto kyo nga nakigemye naŋŋamba mukama nsaasira sifuna siriimu ng'eyo yesaala yange naye ng'olubuto ddyo sirusuubira bannange nensula mu loogi olwo olunaku n'oyo gaayi nakeera naŋŋamba tugende konze tugenda wa naŋŋamba tugende ŋŋende nawe ku mulimu ŋŋamba waayo ate nasiiba mu loogi bannange ne ŋŋenda ne gaayi olaawo nali nfumbiddwa simanyi nga ŋŋenda naye ku mulimu olw'eggulo era nga tukomawo nga tusula mu eyo loogi bannange mu loogi twasulawo ennaku zaali 5 naye mu nnaku ez'ettaano waliyo ennaku nga 2 ze twagenda ewaabwe oba gye baali bamuzaala si gye yali asula naye ewaabwe gye baali bamuzaala baali b'omu ne tugendayo nga tugendayo ne tuvaayo bwe tuvaayo ffe ne tukomawo eno mu loogi yaffe naye mukama nnaku 5 bwe ddu nga nsula mu loogi ne gaayi naye ng'ennaku ezo ze tugenda naye mu kibuga nga ngezaako okunoonya obulimu nga ngezaako okunoonya munnange mukama nannyamba ngali lumu nefuna omukyala yali akola mu hoteli nga bya mmere ne musaba akalimu naŋŋamba hafe nga tukeera onoobisobola konze nja bisobola munnange omukazi nampa akalimu nentandika okukola naye bwe natandika okukola ku mulimu eyo nensangayo omuwala nga ayagala gwanasasula naye ennyumba naŋŋamba g'obeera wa ate nga nsobola omugamba nti owaayo nze nsula eri mu loogi ne mulimbalimba awo naŋŋamba oyagala osobola okunkwasizaako ne tubeera babiri ne tupangisa wamu yalina akayumba gye yali apangisa eyo naye nga si ka bbeeyi nnyo ne mugamba osasula mmeka nambuulira ne mugamba esoke kati enkeera waalwo anti saayina na migugu saayina mbongoye zaali awo anti najjaku anaki ensi eno buli omu alina ebintu bye naye nga kibooziboozi kyange naddaawo nange nenzijukiramu ekyo ekiseera neŋŋamba n'ekyo kyatuuka ku nze nange nentandika okubeera n'oyo omuwala kiri nenkivaamu gaayi gwe najjirako nga nva eri mu kyalo gwe najja okusisinkana bwe yandeeka ku siteegi olowooza naddamu ne muwuliza nessimu nga takyalabikako neŋŋamba kati oyo lirabika lyadde ddaala kuva mu kyalo saddayo nentandika bwe ntyo munnange this life no balance walaayi kyekyo ekibozibozi kyange Mr. Sozi mukama abampeera omukisa ddakiika oba ziyiseemu Mr. Sozi ekibozibozi Mr. Sozi osuze otya oli otya badde wano nga nakawuliriza kino obibadde kibozibozi oba ki ekyabafere banye abasajja ennaku zino bafere nenjukira ekisajja ekyafera nali wano era ku TikTok waliwo zino TikTok live ezibeerako like dating biki sing and searching ali munnange nga mbeerako nga womanyi tubeera eno ne twebowa ekyeyo kibowa n'ogamba wange kanfuneyo anampisa mu wiiki baba babeera kati bakufuna bakuyisa mu wiiki kunyumyanyumyawo n'otebowa ng'olina gw'okyatinga naye bakyogera batya ow'okutwaliriza ekyeyo munnange nga nfunako ekisajja kyali Kinigeria nga kirabika bulungi biki tugenze mu inbox tutandika okwogera biki naye nga oli omuvubuka yali like he was too good to be true
nga ngambye ne ku mulimu gy'olivaayo gye tutandike tubeere babiri biki ffenna tukolera eno egundi mu nsi y'emu jangu tutandike kubeera babiri erererere na oyo yangambye nze maama wange namugambyeko dda era mu wiiki emu omufere okumanya talina na bwongo byonna bikolera mu wiiki emu maama wange namugambye dda oba oyagala ngenda kuwa enamba yemu obeerenga ng'oyogera naye biki byotamanyiko kegambo bibuuzenga mami wange biki kuyangambye wetumala okukola wejjankubeera nange tukole tufune akawunti joint akawunti nga tusevingako sente zaffe wetumala tugende mbu yajje mu nsi yange e Uganda tutandika okubeera ffenna biki bannange ng'omusajja nvuga sipiidi bannange akupye ku simu toliko nze bebi omutima gubeera gunumamba esisa omusajja nga nvuga sipiidi bannange munnange tuba tukyali awo ndowooza lunaku lwakutaano apostinga rest in peace my brother apostinze awo ekifaananyi nti brother ye yafudde nga mugaba bannange nga kitalo biki ng'olabye biki nange yamupostinga ku status kokka teyamupostinga walala wonna nange enkeera ankubira essimu nali siri online nali ku mulimu nga mpeereza message infact nagiraba naye saagibikkula cause nali busy nange nga nkubira direct yali tankubira nko direct naye mbukuzuula nti adde ankubira naye nga adde tankubira kumba badde ambipinga ndowooza ngende ndobe WhatsApp saabifaako naddamu nankubira direct nga abipinga oluyitamu nga agijjako aneŋŋaana naddamu neera nankubira kolo neerwawo nengikwata naye nakagikwata nangamba genda ku WhatsApp naye nga mbikula ka WhatsApp nga nkubira ku WhatsApp nagamba ani nyamba nsaasira bambi nsaba nyambe nyamba biki ndi wano ku airport ngenda waka naye tiketi yange yangamba atya tiketi yange ebadde ebulako gundi ebulako tiketi yange ebulako kati njagala simango mpe njijeyo tiketi biki nemugamba mbongo bwange nebuuza omuntu ova otya gy'ovudde mpaka ku airport nga tolina tiketi okitegeera kiki kiba kikutwala ku airport nga tomanyi na sente za tiketi zeegula oba okitegeera nagamba njagala biki ngendeerere omugamba lwankubidde nze ndi ku mulimu kati nze oyagala nkikole ntya sente nve ntya ku mulimu okusindikira sente nagamba kisoboka simanga kozesa mobile money yo konze yiyo otegedde otya nti ku mobile money yaye kuliko sente nemwazi sieka sente ku mobile money gundi mbu tosobola kuba ntolina sente ku mobile money nemugaa ye kati gwe nze ayina essimu kunze naawe ani akakasa nti neera gwomanyi otya nti neera kuliko sente nengamba okay kale najjako essimu ati munnange yali angambye ennyonyi ye yali ya 8:00 yankubirawo ssaawa nga 7 munnange ziwera ssaawa 9 ziramu mukubira mugamba bebi okoze otya ofunye obuyambi nti bebi sinaba nkyali wana am stranded biki nyambaba nemugamba sorry mbadde nkubidde kumanya oba wakoze eki oba wafunye amagezi nemujjako kati ekiro 3 mukubira nga ngamba kiki konze yiyi ng'oyogera bubi I asked you for help notanyamba I trusted you naye kati oba tusobola kumbeerawo in these hard times biki yeyombesezaawo nangamba naye natuuse already biki nafunye yanyambye nemugamba kase baakuyambye kirungi kumbe tamanyi nange gwaliko nze wamma nagenda okujja ku kyeyo ng'ensi enkubye
Kitege abafere saakabalaba mbalabye oba okitegeera munnange naye nga twogera talagaako nti ali waabwe yaŋŋamba abaagondi kinigeria nga kiva eyo Nigeria talagaako nti oba ali waabwe oba aliwo abantu ng'era bisawundi bya essera by'owulira bulijjo by'owulira ekiro nga mwogera naye nga environment nga tekyuse ennaku ya bulijjo wandibaddewo abantu anti mu kufiirwa munnange nkeera emba ndi awo ku status nga gayita postinze ng'ali out n'omuwala ajati nga beekiisi n'agamba mbusima yange oyo ateekako caption kingi erabidde n'ogyerabira naye nga yali ekoona neŋŋaaniŋaana ebisajja nga bifere ng'ali out nga beekiisi nga beeriisa alumya neŋŋamba nenga obusente bwange obw'ekinaku nga bwawonye saawonerawo ekifere kati nno mbadde neerabidde yamupostinga wayitawo wiiki nga ndaba omulala apostinze maneŋŋaane bannange ebisajja kati afe abaagala okufumbirwa tunaafuna abatuwasa kubanga kati abasajja baafuuka bafere bannange obusente bwange munaye musajja atu ne buwoneraawo